that Cindy sings good music awuliriza amatu nti Cindy mutwale nga tesikira siya Shuba mu byonna naye Shuba yavuddeo n'abeeranga agamba nti no Cindy alabe ko balabala ina hit saga si hits anga n'oluyimba lwa Cindy lumwayo kyake lusinga ennyimba za Shuba zonna mwali kibaita bubblegum music muwala bwe kamusomesa okuba mukyaliza professor muzayi dole y'omwana wange mama asudde alala nyamba abo nabo n'atabagaita kulayina luyimba lwenkana dole y'omwana wa mwana wa muzungu kitegeeza okuba oluyimba lumu olwa Maddox n'amagembe oluwa kati abo nabo balina music nti omuyimbi tuweteka kuba na nnyimba mitwalo 10 omuyimbi ennyimba 2 oba oluyimba lumu lukufuula lwejeni emyaka gyo gyonna kisebwe musomese mwana gwe si buli omuntu bamutonda kubonaabona mwe mulowooza nti abalafuuba nenyo bebafuna mu nsi omanyi okera wano kujja ku TV kola nze nkola aba Saturday lokka okola ennaku mmeka mwezi nkola nolokka teri mwana nga muzadde bamuterekera ng'akera bukezi kule nagenda munda omu naddayo neyeebaka lwaki buli omwana akera ku TV okufuuka ekyo kyoli kati Shuba wajereka Cindy alina ennyimba nnyingi kitegeeza nti ate bagita village excitement si buli omuntu bamutonda kubonaabona Cindy waba alina ennyimba 3 oba 2 zisingeza Shuba katonda teyali musunaga nti bajja ojja kwetika migugu okufuuka kyoli naga ojja kujja wano ku TV ofuuke kyoli kyogamba hamuyisi kigundi amala kubonaabona nyo n'agamba namala kutunda mayumbi netunda enseenene nekwata ebinyeko kubaggawala kitegeeza katonda buli omwalina engeri gyamuwa Cindy waba n'ennyimba gyo 10 zisingeza Shuba ennyimba 10 naye Shuba era ali hard working okubeera nga solo bonna bali hard working ekibana muwala gwe tontegedde program gagifula yakaya twaze kugamba nkugambye Shuba muwa credit yakoze nyera mukazi wange naye bw'omuteeka ku Cindy bw'amuteekako obeera muwumbatuutu kati tukomewo emabega omukulu Bajjo kati kyogamba nti nno kino ekivulu bakijjeyo kuba nani ateekeddwa okujjayo ekivulu tewali kivulu kiriwo tewali bata eriwo batu tekwatagana bwe mwagala bata mugambe Cindy anoonye Juliana Kanyoomoozi nate ekiragiro same date bali mukabadika promotinga kivulu kyabwe Omunigeria balanga Omunigeria n'alimba Rema kati bali mukubikka kintu kya Munigeria obutajja balowooza nti kigenda balowooza Rema Bannayuganda bamumanyi nnyo kati balyayo ekiboozibozi ekinaggala kubanga balimba basooka kulamba Rema Shuba na Kenzo ne tubikuba bwe twamala okubikuba promota yennyini n'agamba ntaddewo bina Uganda muli biwumbatuutu baba divertinga budivatizi kubanga njagala mba buli omuntu ng'olina reasoning ne common sense bakagenda batese emuvenyu nga si bato mbateze na bookinga noli ya bookinga balina kye bayisaawo awo okubazanyira ku mutwe mwere kati waliwo ebuuza Omunigeria Rema bwe basooka okulanga golabawo bato kubanga tewali bato eriwo because omutegesi yamanya nti kimulide talina Rema kati omuntu yalina okubika omuntu andaba obanga olaba Professor Bajjo bali mu kabali kubeera bweza bayimbi balanga Omunigeria ogubabookinga teyajja kati abantu bakole kati abantu bali mubafuulira olaba mugezi g'amazaale musobola okubookinga same date abayimbi 2 kololo giyita nsiru eyo kololo kisaawe kya UPDF kisaawe kya Bwakasirika okugisaba obusaba mala kuwandiika bbaluwa Ministry of Defence Boyita nga Professor toteka nga mulita visa muzanya na kito okufuna obufunyi kololo owandikira CDF ya Kigaba kyogamba CDF munyowanjaga lero mpadde Shuba 15 ne pande Cindy 15 tandi wano diversion eyitawo kyogamba it's a stunt tujijeke eyo stunt kubalimba Omunigeria bwe balanga tazze promoter yali mukozesa abaana abesobi kubanga ali psychological logically the battle is not there manna oshaka mu kyegamba battle teriiwo omutegesi yamanyi byazannya music wa Uganda wabubadi basooka kulanga simanyi yoro kuleka Abanayigiriya kati balina kyebabikka bikkaawo kati ate okakumasiba ganga Professor mugenda kuwambuziza naye Bannayuganda abafaako tewali buzibu kati ate King Michael kubanga naye alinayo ekivulu on the same date King Michael ate nomunaye musajja watu abata alina maanyi yabuukinga dda yes yabuukinga King Michael abata alina maanyi yabuukinga dda ate omuntu yabuukinga ebituufu yali King Michael bano bonna baguddemu buki bwigwe naye kakati kyesaagala nkoye debate ya Cindy ne Shuba kwatekwatagana kati ogamba abantu bagoyinge ku abantu bebamanyi Bannayuganda bebamanyi bebavuga ebyabo golaba debate gwe Munnayuganda nga wanywa amata n'omuntu gwengege nga Bajjo golaba nti bato weeri kakati Cindy akutagaza ne Shuba ngakutte walaba waliwo bato awo is that a music battle Cindy muyimbi nyero mwepankirangako ovanga omukazi asituka najja wanakuba eddoboozi lye nga bwe liri kati ogenda kuyimba naye ki tewali bato oli promota yamanyi byayisaawo Bannayuganda muli bangu bakubuukira oli abalimba Omunigeria tamuyina
katadde wekibuuzi ate kumanyi na Uganda muli basiru muze na boki ga 15 nange na boki naye obikiriza kanyange professor omusajja omukulu onteke mu mboozi ezo kati nze professor onteke mu mboozi z'amalwa gwe kololo gita BTM nti baga bali city emirundi ebiri niba bamba Uganda mwali mmere ki bwe bavuga nga mugamba okusajja boogera bubi nze ndi city ne na boki omuntu ategereyo kanot that is a promotional strategy zasobola okufula bitex omuyimbi natodagamba natodako balana emubende nga tumufudera gadi ebintu bikola mu ndongo netumuteeka ebigoye mu lubuto nelugejja n'afuuka nagadi netumufula nagadi kakati bano kibali mu kukola bali mu kupromotinga kivulu aye namwe ne mukigendako ne mubuuka ate mwe baavu enjala ebaluma muli kusiba seed mufunye eki nze mpagira seed natural I appreciate talents nze omuyimbi wabanga amanyi okuyimba muwagira naye awo tewali battle ngato navaayo mutegeka ate buli omwezi eno mutegeka ntegeka abantu baggwamu suubi bakireva gye bachampioni ggulu mbera mu bakireva gye bantu bemunyooma kale ngawe n'abagambe nti ndina omukulu bajja ye bwatyo bajja kutwala busipidi naye si sipidi mulekera okusibaza bannayuganda okubagamba bata etaliye etali banayo kasita abantu bakitegedde kakati bannayuganda bwebude omulanga mukalina sindi nesiba mugende mulimamu ennyanya muzitunde bali mu kupromotinga kintu kyabwe bakole sente kyokka ne mwabaayo ya ku social media enjala ebaluma obwana bwebulina kukwasako bwakozimba obubuto nosanga wakalina sindi shiba nfojja okujjanja bakwasako obwana bwo oli ku sindi shiba shiba goliko abeera munyonyo sindi ali bulungi sindi musical she's the king herself kakati gwakaana kakakozimba akabuto kakoleddeki ogamba Museveni yabasimanyi bannayuganda nti yakusukula Museveni yefuula omulema abagambe nalemalira mugoberera ekyo abantu abatesobola kutula basi nemugenda nemukola kibata deep thinking abamawulire nemubuukira TikTok nemubuukira Facebook nemubuukira mulitegeera ddi bantu mmwe buuza ekibuuzo ekirala kale nga bwe nabagamba nti ndina omutesitesi w'ebivulu era njagala kubeera nga ngenda mu maaso first of all ngenda kubeera nga muappreciate nga okubeera nga avaayo nabeera nga ate ategeka abantu ab'enjalo bwe tuba tutasuubira nti bagenda kubeera nga ate bajja ku boodi naye essaawa zino wenjogera yategese omukulu Kilevajje era nga yali ku boodi essaawa sho ya Kilevajje sho yamwe bantu eyo sho nagikola kubalaga nti Kilevajje yali anyoomebwa eyo sho nagikola kubalaga nti omuntu gw'olabanga omulalu mu maaso ga Katonda abeera muntu bannayuganda mujje mwagire Kilevajje kubanga Kilevajje ekyo tulina omugulirako emmotoka afuneko bodaboda atandika obulamu alina okukola kyataza tulina omugulirako emmotoka tugulirako taata we bodaboda atandika obulamu ompulira bulungi eyo kyo kyagiiko saagikola nti njagala mu ssente saagikola bwesyo gye nalina okola era bulemu nakubirako ababbeerolaga nakubira ekisenge bakita Kisolomon kye national events coordinator yakulira ebivulu mu bbeero yagamba ffe kampani yaffe tesaponseringa mirambo odidde omulambo ogukuba empiso Kilevajje bamwita omulambo statement eyo nenuma nnyo ng'ate kampani y'omwenge yebyogera ng'atandika okukitegeka nabo bamugye muyamba omwana naye ng'ate abantu abaze okulaba omulambo gubakuba empiso ate bagula product za bbeero kwegambula nti bakunyooma nze kasita onyoma era ekintu ekyampa amaanyi nengamba kankwate sente ziteeke muvubuka ono ate I have a dream to that guy agenda kukyusa embeera ebigambibwa nti omwami eddogo lyafuluka kituufu eddogo lyafuluka kubanga saazi babanga agenda kuba one of the biggest villain kubanga ekifo kya Kilevajje nze ate kumanya nenefujjo namuteeka mu kisaawe kyayika 8 wamuteekawo wali erugogoka esisi egulawundi ekisaawe kibako kuba paka eri era ndaba nga muteeka bayapita mulalu olwo yagamba nti okupromota mulalu n'omuyimbi mulalu kati ze mbalaga nti bemulowooza bisoboka mu maaso ga Katonda abayimbi bangi nnyo kubanga bannayuganda bano ababanyigiriza bamanyi weakness yammwe nti mwe abanyigirizibwa temulina ddembe temulina maanyi bamanyi babafugisa ssente babafugisa mmundu babafugisa maanyi naye nze era tulendi gyenjagala okuzimba tebosanga Kilevajje bamuyita omulambo ogw'omulambo muwagire emirambo ginnammwe tulage bano abanyigiriza balowooza nti bo baamala tubalage nti obuyinza ate buli mubali abantu ebanyoma bawunya enkwawo ezo sho sigikola bukozi shombu mujje munyumire mukole music nina message zempisaamu ez'amaanyi zemujja okulaba mujja kulaba nti abantu bawansi mutandise okubeera solidarity am promoting solidarity among the oppressed ndimukulaga nti bwoba osobola okuyamba baako g'oyamba amassayawo yakwenunula etuuse tubanga n'eddoboozi limu obayimbi bonna lwaki basazeewo okuyamba anti Kilevajje omulaba embeera gy'alimu buli omu amuyita mulalu abeera mu matafaali yaggwamu essuubi kakati njagala nkulaga nti omuntu gwe munyooma nti mulalu he can become someone in the nation
era kireva gy'okumulabula kati yafuuse emboozi mu Uganda kitegeeza ndoke ennyini ng'olina ky'oyitamu ekizibu kireva gyakumiraba Katonda yakolera kireva gye n'ava mu mbeera embi nange Katonda ajja kunkolera kitegeeza Uncle Badja kitegeeza nti owavudde n'obeera ng'okola ekivulu ekyo ogenda beera ng'obikola ngenda bikolanga buli musaliza ndi kusaidia abanyigirizi bandaezi bensalangawo okukola ekintu nga kiva ku mutima nze byagala mu mutima nga seewaana zisala bula muntu gwe banyooma ng'oyagala okuwangula omutima gwa Badja bakunyoome bakulabe nga atasaanidde kati balalaga statement yakola oyo muvubuka tiyakola Solomon n'avuba sikireva n'amuyita omulambo ogutambula baba mukwano gwa Palaso ne Kamiliyoni yakola statement eyo nze kasita onyooma omuntu amufa naye ngwa naye oba ngenda naye muntu anasaba abula muntu anyoomebwa ekivulu kya Clever Badja kiriyo ddi kiri enaku z'omwezi nga nja wiiki ejja ku Lwokutaano emukono n'entebe abantu basuubira ki mu kivulu singa byengenda basuubiza abantu musuubire abayimbi bonna okuyimba zisinze siri malayika mmwe bannayuganda saagala balimbalimba abayimbi ba Uganda bonna bagenda kuyimba lutalo ali emisikiri omukolo gugwe champion gudo misa kisemakula kingi saba manga bulango we buli abantu balaba obulango basuubira okunyumira live basuubira okunyumira ekivulu kyabwe ate basuubira okubeera mu kifo ekigazi gyogenda kujja n'abaana bo ne famire security bagisuubire nti yakabi naye tojja buziku kyakala jangu ng'olina obwase Luganda tebuli muntu abonaabona buli muntu anyigirizibwa buli muntu gwaita omulalu muganda wo ekivulu kya muntu wa wansi ekivulu kya muntu wa wansi naye with a hidden message mujja okulaba mu myaka 2 oba 3 mayinza Badja neeyita profesa baprofesa nkola ebintu ebyo tutandika okulaga bano abasajja abayita nti banene tubalageko nti eggwanga lyaffe sagala kwogera ojja kunjogeza ebintu bingi tombuuza bingi ku kivulu ekyo njagala abantu bajje buzzi babeereyo bagende message eyo gye bagambye ekyo kivulu si kya Badja ekivulu kyamu abantu ba wansi